Inside Story Uganda, real source of political updates. Edwali embuye ery'amagye liriwa twagala abantu bafiire mu malwaliro gaffe wa Uganda. Thank you. Your Excellency, the Vice President, Ministers present, Members of Parliament, all local leaders, Amanya nze Toyota Kaguta, era nze wano okutuusa obubaka bwa General Muhoozi olw'omugenzi Tamale. Agamba nti Tamale abadde personal friend we, abadde muwabuzi we, era naye kimulumya okuba nti tasobodde okujja wano okuwerekera omwoyo gw'omugenzi Tamale olw'okuba nti tasobodde, naye ali wamu ne family. Abadde yayita family kugisinkana yesterday, naye family nebanga etambudde ng'ezze eno, naye era nga family agamba nti bwe munaaba mumaliriza mujja kujja mwogere naye. Tasobodde kujja wano, naye obubaka bwabatumyeko nti mulabe nga mujja, era nze nja obakolera appointment nga bwe naadde njogera ne Junior okulaba nga musinkana General, kubanga Tamale abadde personal friend we, era naye ali mu bulimi bw'amaanyi olw'okuba nti ate tasobodde kujja wano. Naye njagala basaba, kubanga Tamale abadde mukwano gwaffe, musigale ku mulamwa gwa Tamale. Naddala abano ababadde batandisa okwogera nga ba Junior, mwogere ebintu ebibagasa, temufa ku layini. Mwogere ebintu ebibazimba. Tamale ebyabadde ayogera, njagala bakakasa Tamale abadde musajja mwogezi w'amazima, era bw'aba ayogedde ekigambo kye tojja muwulira ate nga enkyakikyusa. Abadde musajja mwesimbu nnyo ate ng'ayogera amazima, era nga ate tosobola na kumugamba nti awo wanedda, nga yasazeewo nti kyekyo. So nsaba family amazima Tamale g'abadde ayina tusigale ku ekyo. Ffenna abadde mukwano gwaffe, nze nange ng'ayogera wano abadde mukwano gwange, era abadde ajjanga ne Junior ne twogeramu ne tulaba nga alina obuwabuzi bw'atuwa. Abadde memba waffe wa PLU, era be bamu abantu abatandika okuwagira General Muhoozi. Ndowooza mubadde mubiraba ku social media, era ffe nga PLU tufiiriddwa omwogezi waffe ate omuwabuzi waffe. So kyemanye eggwanga lyonna lifiiriddwa omusajja ow'amazima, omusajja ayina obwongo ate nga amanyi n'okumanya. So General family tujja kukola enteekateeka tulabe nga mutuula naye oba ayina by'ayagala oba wabula, naye era ampadde amabugo g'okutuusa ku family ga $1,000,000 gali wano, nze nago simanyi akulira ekika, naye wabula kyansabye ku mabugo gano mbumuweeko maama w'omugenzi abeere ng'anywamu kasukaali, mwe munaamanya naye bw'oba obubaka bwe. Akulira ekika yaani Sali. So obwo bwe bubaka so Mukama Tamale amuwe ekyomuno eky'emirembe. Amina. Webale nnyo, webalire ddala. Tasebo ne banyabo tutambula. Kitalo nnyo ekya Tamale. Kamba tuseko obubaka obwova wa Minister wa Presidency, Minister avunaanyizibwa ku mirimu gya Mwami Tamale nga yakola ku nsonga za Presidency. Mukyala Mireba Balanda agambye ku lwa gavumenti yanyoleddwa nnyo okufa kwa mukwano gwe Tamale emirundi gwamanyidde ebbanga eddene. Era nsaasidde nnyo famire olw'okufiirwako Tamale, n'agamba nti gavumenti ya Uganda ekulemberwa General Museveni esasudde ssente zonna ez'okuziika n'amazzi awo nalebo Sewungu gaaliko ganywa. Takomyawo n'agamba State House
esasudde ebbiru ya Tamale eddwaliro n'egimalayo. Era Tamale we yafiiridde State House yabadde esabye okulaba nti Tamale bamuteeka mu ddwaliro lye balaba erisinga mu Uganda. Mukyala Babalanda azeemu n'asiima nnyo abantu bonna okuli abakyala ba Tamale abawagidde ebbanga lino lyonna Tamale nti Tamale tabadde mwangu nti era muli bazira okuba nti mubadde mubeera naye. Asaasidde nnyo aba media abawujja Uganda Journalists Association olw'okufiirwako memba wamwe ate omusajja omugezi abadde n'amagezi agasinga aga dictionary. Agambye Tamale abadde afuuse emboozi mu makanga buli wamu obeera bamuwulira ng'olwaleero agamba Museveni mutadde enkya ndi ne Museveni luli n'ayisaamu gaali nange mwennyini asome obubaka bwa Babalanda yampisaamu egaali okumala wiki namba. We namubuuza n'angamba nga tojja kundaba ate nga ndikojjaawo. So we namuyita ndiko omuyita kojja n'anneesonyiwa. So Tamale tabadde nti ayisa mu President Museveni egaali naye buli muntu amuyisaamu. Bwe twagenda juzi okuziika owa Farouk Kirunda yajja ayambadde ebyambalo bya red. Ne mugamba kojja leero ng'oli mu red nti ati kakati sawa ya kunyeenya miti emiyembe gigwe. Nina okulya ku miyembe. Mwe munaalya mwekka nina okulya ku ki? Ku miyembe. So tabadde musajja mwangu ng'amanyi okunoonya emiyembe gye. Mukyala Babalanda agambye nti Tamale abadde musajja mugezi nnyo nti era mu bagezi ba gavumenti be badde erina babadde bamwesibako nnyo nga bamanyi nti buli kaseera wabeerawo ekizibu kyonna ekize Tamale ajja kujja defending mukama we President Museveni. Mukyala Babalanda yeebazizza Tamale olw'okulwanirira abanaku, okulwanirira eddembe ly'abamawulire wamu n'okulwanirira abateesobola ababa bayisiddwamu egaali abalala bamafia baba bayisizaamu egaali nti ye abadde ayagala President ate n'atakoma kwagala President n'ayagala n'omwana we nga era ye agamba ekintu kimu tulina standby generator. Honorable Minister ansabye mbategeeze nti yanyolwa nnyo nti kubanga obutabo bwa Tamale bonna singa tusobola ekirungi muwalawe kati angambye director wa company Mirundi Media tubugatte obutabo obwo tukolemu ekitabo kimu tukiyite Tamale Mirundi the history of Tamale Mirundi. Obutabo obwo bujja tuyamba nti era office ya President eri netegefu okubayambako okulaba nti mukola akatabo ako kabeere akatabo kamu abantu basome ebyafaayo bya Tamale kuba buli wiki abadde afulumye. Ndowooza ekitabo kijja kusinga ne Bayibuli obunene ekyo. Mukyala Mire Babalanda agambye nti obwogezi bwa Tamale obw'okuba nti ayogera amazima yatandika okukola mu lupapula lw'amawulire bayitanga muno okuva mu mwaka g'1980 nti naye abadde ayogera naye nga newomutiisatiisa nga tatya nti ate era abadde talya nguzi. N'agamba ffenna abakulembeze abali wano tulwanyise ekigambo kuulibwa enguzi. Amalwaliro gafune eddagala. Sente zirina okukola eddwaliro oba zirina okukola essomero zikolebwe. So Tamale abadde mulwanirizi w'abo abantu abataagala kulya nguzi. Yeebazizza eddwaliro ly'Ekisubi eryajjanjabye Tamale okutuuka Katonda we yamuyitidde. Era ne yeebaza Katonda ayawa Tamale amagezi amangi ate yamusobozesa okukula okuweza emyaka 6 okuba nti asigadde alabirira abantu. Yeeyamye ku lwa gavumenti ya Uganda nti ejja kuyimirira wamu ne famire ya Tamale mu kaseera kano akazibu. Teneno tunaba tumaze okuziika oluggi lwa President luggule okuba nti muwaayo ebirowoozo byammwe engeri ki gavumenti gyeyinza okuyambamu famire ya Tamale. Minisita amaliriza ng'agamba nti Tamale yasinga okuba omuntu ayogera ku byobufuzi mu Uganda. Tera okuzaawo omuntu ayinza okwogera ku byobufuzi mu Uganda nga Tamale tekijja kuba kyangu. Amwagaliza ekiwummulo eky'emirembe era n'asaba ffenna abali wano tuyimirire wamu ne famire. Asaasidde nnyo maama Mole maama wa Tamale olw'okufiirwako omwana we gw'abadde asinga okwagala oba amwagala ennyo. N'asaba Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'asiteekako omukono Mire Babirye Babalanda minisita w'ensonga za President. Kati obubaka bwa minisita w'ensonga za President mbumaze nga sinayita mukama wange Chief Mona ate ng'akiikiridde President Her Excellency the Vice President njala kuddamu taata yagambye yampadde obuvunaanyizibwa nga minisita w'abavubuka mbakubirize nti aba NRM ku lumbe boogera bulungi nti aba NUP bakwata akazindalo bagala kayita mu buyisi ekitegeeza nti waliwo ki obusungu. Kati nze nga minisita ndi minisita w'aba NUP aba People Power aba FDC
aba NRM omulyango gwange mugule mujje tutuule tusalire wamu amagezi tulabe kinge gye tuyinza okumalawo obuvuyo buno n'obubbi n'ebye mulowooza nti temufiirwako tukolere wamu nga bannayuganda tukulakulanye ki tukulakulanye eggwanga lyaffe tebampa bwa minisita nti ngende nkole ku NRM yokka ndi minisita w'abavubuka bonna abakola ebitundu 7 ku 100 so mbasaba abavubuka mwenna ofisi yange nzigule mbeera ngamba mwami Sewungu Honorable Sewungu buli lunaku nti Honorable Sewungu jangu twogere ku programu njagala n'emirimu ne ba RDC bafuneko aba NUP nga ba RDC sikyejo naye tebijja kubawa nga ate muvumirira gavumenti nga muvuma ebirungi ebya gavumenti twagala tubawe nga mupromotinga gavumenti yammwe n'okwagala eggwanga lyaffe so Honorable Sewungu omulimu ngukwasiza olete bano abavubuka ba NUP abatanakkuta nabo bajje balye gavumenti yateekawo programu ey'okujja abavubuka buli muluka ebitundu 3 ku 100 teyagamba nti agenda okufuna miliyoni 1 eya PDM abeere wa NRM sente ezo za PDM zigenda bavubuka ebitundu 3 ku 100 ku bukadde 10 obugenda mu muluka obukadde 30 wabavubuka era wabeerawo ow'ekyala agamba nti nagenda kuwa omuluka nanyima nangamba ndi wa NUP oyo poliisi emukwate kirungi director wa CID wano wali akiikirire GP Mwami Tom Magambo so sente ezo zakulakulanya abavubuka bonna kiri kyoyogeddeko ekyokuzzaawo factory ya Sweps e Masaka ne factory y'ebigogwa Teso ne factory endala zonna nsuubira president agezaako kyakola kati akakola factory 8 mu Uganda yonna ogenda Embale paka yazeewo ya factory Ejinja Ebuyukwe Embalala so factory zikomyewo ne Masaka ya Sweps ngenda kugamba president kasajja wano mu mwezi ogujja nti factory ya Sweps tugizeewe Masaka abantu bagala nnyo Sweps bagala kunywa soda waabwe so tujja musaba akole ki so mbebaziza nnyo mwenna naye twewala okukola effujjo ku bantu betuwagira ne betutawagira nze we mbasiwagira Mwami Kyagulanyi sirina kumuvuma nina okumwagala nga muganda wange kubanga muna Uganda ate nga tanakola NUP ali muyimbi wange nga nze amusasula okuyimba ku stage nja kumulwanirira nga muganda wange naye musaba naye awe president ekitiibwa awe ne gavumenti eri mu buyinza ekitiibwa paka eyiyewe erijjira mukiwulidde mwena abawagira NUP oba wagira FDC oba wagira NRM gavumenti eriko giwa ekitiibwa paka eyiyo gyokiririzaamu gyowagira weerijja ebasange nga muli balamu ate nga muli bagagga so bwe bubaka bwange eri abavubuka ate mukendeze kunywa omwenge munywa omwenge mungi oyo mukulu tayogedde Mwami Sali naye munywa walagi mwina n'obuntu bwe muteeka wansi w'olulimi temugenda bateeka waggulu mubateeka wansi mugenda tugwako eddalu then muve ne mukwagala obwala obutaneetuuka obwana obuto mpise kukuba wali nsanze obwala nga 5 nga bonna buli mbuto n'emyaka 15 13 mubunoonyamu kyobo muve mu kasooli omuto muli emberenge muwulidde muli eki obubaka bwange bwebwo kansabe mukama wange ow'ekitiibwa ennyo vice president ababuuzeeko era abawe n'obubaka obuva w'omukama waffe president w'eggwanga so Museveni abeewo ate wabanga akooye tuleta ani tuleta Muhoozi mu abakyogedde